Namusizaako Mukama waffe Yesu yeebale kubankuumira era yeebalire ddala olwa byonna by'abakoledde. Enjiri ya leero eri mu kitabo kya Luka essuula ey'omunaana kutandika ku kanya ka 26 katulabe Yesu kyatugamba nate olunaku olwaleero. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bagoba ku nsi y'Abagereseene etunuulidde e Ggaliraaya. Awo bwe yava mu lyato n'atuuka ku ttale n'asanga omuntu ng'ava mu kibuga eyaliko dayimooni. Omusajja oyo yali amaze ennaku nnyingi nga tayambala lugoye era nga ne mu nnyumba tatuulamu, naye ng'abeera mu ntaana. Bwe yalaba Yesu n'ayogerera waggulu n'avuunama mu maaso ge n'ayogera n'eddoboozi ddene nti, "Onvunaana ki Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? Nkwegayiridde tombonereza." Kubanga Yesu yali alagidde dayimooni okuva ku muntu oyo, kubanga yali amaze ebbanga ddene ng'amukutte. Yassibibwanga mu njegere ne mu masamba ng'akuumibwa. N'akutulanga ebyamusiba dayimooni n'amugoberanga mu ddungu. Yesu n'amubuuza nti, "Erinnya lyo gwani?" N'amugamba nti, "Lijoni," kubanga dayimooni bangi abaamuyingiramu. Baddayimooni ne bamwegayirira aleme okubalagira okumuvaako okugenda mu bunnya. Awo waaliwo eggana ly'embizi nnyingi nga zirya ku lusozi. Baddayimooni ne bamwegayirira abalagire baziyingiremu, n'amulagira. Awo baddayimooni ne bava mu muntu ne bayingira mu mbizi, eggana ne lifubutuka ne liwanuka waggulu ku lusozi ne ligwa mu nnyanja, embizi zonna ne zifa mu mazzi. Mukama waffe Yesu yeebazibwa bampuliriza. Nzize okwogera ku maanyi agali mu linnya lya Yesu, era nzize okwogera ku Yesu Kristo, era nga gwe nzize okutegeeza nti kyekyokuddamu kyo eri gwampuliriza. Waliwo amaanyi mangi mu nsi muno ge tutuula nago. Mu nsi muno tutuulamu n'amaanyi amabi era n'amaanyi amalungi. Era Yesu bwe yagenda yakomerawo mu mwoyo gwe omutukuvu, era ng'amaanyi ago ag'omwoyo omutukuvu gatuula mu ffe. N'emyoyo gyennyini emibi egy'abantu abaafa nga bavudde mu mubiri nagyo gituula ku nsi, era byombi tebirabika. Naye ate waliwo amaanyi agasinga amaanyi gonna, ge maanyi ga Katonda ge nziza okutegeeza olunaku lwa leero, nti omuntu eyatondebwa Katonda tosaanidde kwesigama ku maanyi malala gonna, olina okwesigama ku maanyi ga Yesu, ge gokka agasobola okuyamba n'okutaasa. Waliwo amaanyi gano amabiri Setaani g'atambuliramu okutulwaza, okutubonyaabonya, okututulugunya mu nsi. Tutambulire mu nsi muno ng'emirembe tetugirina. Tutambule mu nsi muno nga twejjusa lwaki twazaalibwa. Osobola okutambula mu nsi muno mu butuufu ng'ofugibwa, naye nga waliwo amaanyi ag'ekizikiza agakufuga, nga bwe gaafugiranga ku musajja ono. Bayibuli etutegeeza nti amaanyi gano ag'ekizikiza oba dayimooni zaamutambuzanga ne zimusuzanga mu bijja, ne zimusuzanga ebweru, nga tasobola kumanya bantu be, ng'abeera eyo mu ddungu, nga yawambibwa Setaani. Olunaku olwaleero njogera naawe lwandabira mpuliriza. Setaani era nga gy'emyoyo gy'ekizikiza egimu gijja ne girumba obulamu bwo, naye nga giba gya kika. Ebika byaffe abamu gye twazaalibwa byali bibi. Oba oliawo ekika kye wavaamu baali basamize, oba oliawo baali nga abantu bo oba abazadde nga batambuliranga nnyo mu masabo. Abamu twagenda okuzaalibwa n'okubeera mu mbuto z'abanyaffe nga abazadde baffe batambulira nnyo mu masabo era nga bawakankulayo bingi, era mu bye bawakankulayo ng'era bikutambulirako naawe.
embeera gy'otambuliramu olunaku olwaleero nga si gwe wagireeta naye nga yava ku bazadde bo, nga si gwe wagireeta yava ku step mother wo, si gwe wagireeta naye yava ku oyo eyakyawa obulamu bwo ng'okuze ng'ovubuse era n'obeera kyolo olunaku olwaleero ng'obonaabona ng'odaagana abalala teweebaka tulo osula okulungutana, abalala ofuna ebirooto bibi, oloota ente zikugoba, oloota abafunga be bakugoba, oloota olaba ogwa mu binnya, oloota ebintu bingi n'obulwa emirembe. Abalala bw'oba ogenda okunoonya omulimu waliwo ekikwesooka mu maaso, ogenda okutuuka wali nga bagaa tewali mulimu, omulala najja ne bamuwa omulimu. Abalala otulo tukubula n'osula ng'otunula nga waliwo amaanyi amabi agatali malungi agawamba omubiri gwo nga bwe gaali gawamba omubiri gw'omusajja ono. Mukwano gwange nziza okutegeeza olunaku olwaleero nti waliwo amaanyi ga Katonda agasobola okuyamba era olunaku olwaleero ngenda gakoowola gagenda kutuukako awo wooli, kubanga Yesu ono gwenjogerako takyali mu mubiri nti abeera mu kifo kimu naye eyo gy'oli gy'ali, oba oli mu Amerika gy'ali, oba oli mu London gy'ali, oba oli Dubai, eyo yonna akumanyi, oba oli Saudi Arabia akulaba, wennyinawo wennyini wooli wondabira kimanyi nti n'amaanyi gano aga Katonda wegali awo wennyini. Yensonga lwaki oli mulamu, yensonga lwaki akukuuma nga wadde tomanyi, yensonga lwaki akuyamba mu bingi by'ozoyitamu tegabadde maanyi go. Nziza okukakasa nti si ggwe weeyambye naye abadde Katonda, era Katonda ono gwe nkutegeeza akuleseewo olw'ekigendererwa, akuleseewo olw'akaseera kano kennyini osobole okwongera okuyambwa n'okutaasibwa okuva mu maanyi gano ag'ekizikiza agakwambalira, okumanya gano amaanyi ag'ekizikiza mabi oba dayimoni zino mbi. Ne bw'olinnya ennyonyi n'otambula eyo gy'otambulidde mwata olw'okuba gino myoyo era gikulumbayo, naye waliwo amaanyi agagisinga. Bayibuli eyogera ku Yesu Kristo bwe yasisinkana omusajja ono, emizimu egyali ku ye gyatandikirawo okuleekaana nga gigamba nti ate okimye eki, kubanga gwe tukumanyi nti oli mwana wa Katonda. Njagala nkukakase nti egyo emizimu egyawamba obulamu bwo gimanyi nti Yesu asinga amaanyi, gimanyi nti waliwo agisinga amaanyi, era bw'atuuka w'oli tegisobola kuyimirirawo, bw'atuuka w'oli tegisobola kusigala nga gikuta ebibyo. Yesu yeebazibwe. So mukwano gwange ampuliriza era ndaba, nkusaba wukkiriza erinnya Yesu Kristo bw'oba nga tobadde mulokole, mukkiriza abeera omulokozi wo, kubanga ye yekka yasobola okutaasa okujja ku maanyi gano ag'ekizikiza agaagala okusala ku myaka gyo, agaagala otambulire mu nsi muno ng'obonaabona, agaagala otambulire mu nsi muno nga tolina mikisa. Abamu walina emikisa, emikisa gyo gyagenda gigootaana naye nga emizimu gye gikikola, dayimoni ze zikikola, amalogo ge gakikola. Wali mu nsi muno nga mu butuufu oyagalwa naye nga dayimoni zino ze zaakuteekako olutwe kaakano, naye nziza okutegeeza olunaku olwaleero nti Yesu akukyalidde okuyita mu kigambo kino. Era Bayibuli etutegeezezza nti Yesu yalagira dayimoni zino ne ziva mu muntu ono, omuntu n'addamu n'ategeera abantu be, n'ategeera bulungi ekifo mwe yali asula, era n'abantu abaamulabanga munabo ne beewuunya. Njagala nkukakase nti bangi abakulabye ng'otambulira mu mbeera eyo, ng'otambula ku kkubo ng'obala engalo, otambula ku kkubo nga weeyogeza wekka olw'ebizibu ebikwetoolodde, ate be bagenda okulaba nga Yesu akukoledde ng'ate beewuunya, bagambe nti yono gwe twalaba nga buli kaseera atambulira ku bigere, atambuza bigere, ate yono ali mu motoka tukubira kajjambo. Kisoboka mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Njagala okkirize Yesu ono gwe nkugamba alina amaanyi era yatuwa obuyinza. Tubikuleko katono mu kitabo kya Luka essuula y'ekkumi akannya k'19 tulabe. Agamba nti laba mbawadde obuyinza
olw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewali kintu kinaabakolanga obubi n'akatono. Yesu yatuwa obuyinza era bwe ŋŋenda okukozesa zino eddakiika okugoba dayimooni akutawaanya mu linnya erya Yesu. Eriyo ng'ompuliriza nga dayimooni zaakusanyalaza omubiri era nga tosobola kutambula bulungi, zaakusanyalaza amagulu, zaakusanyalazaako oludda, tosobola kutambula bulungi, naye amaanyi g'omwoyo omutukuvu gakusisinkana kaakano. Ogenda kuvaawo ku ndiri w'oli, ojja kutambula mu linnya ly'Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Gwampuliriza ng'oli awo, obadde okooye, ng'owulira ensi ekutamye olw'ebizibu ebikwetoolodde, omwoyo omutukuvu akusisinkana mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Oli awo bulijjo ogoba ebintu byo, oba obituusa w'obituusa ne bifa ne bigaana, omwoyo omutukuvu asisinkana obulamu bwo kaakano mu linnya lya Yesu. Ayingira mu nsonga zo kaakano. Ŋŋenda kusaba naawe gw'abadde anoonyeza visa okumala ebbanga, nga buli w'ogenda okukukooneramu visa munange bakukooneramu nga tofunye visa ne bazisazaamu. Olwaleero Yesu agenda kutambula naawe oluvannyuma lw'okusaba kuno, ogenda kufuna visa mu linnya erya Yesu. Kubanga Katonda ono gwe tusinza era gwe nsinza ye Katonda ow'amaanyi, ye Katonda obubonero n'ebyamagero, ye Katonda akola ebitasoboka, ye Katonda addira ebibadde tebiriwo n'abifuula ebiriwo. Mukwano gwange kkiriza nange tusaba akaseera kano kennyini. Katonda omulungi omuyinza w'ebintu byonna, nkwebaza Mukama wange, Katonda yakola eggulu n'ensi, naffe yatutonda era gwe watonda omusajja oyo ampuliriza era ndaba gwe nsaba naye n'omukyalo oyo kaakano awanisa emikono gye. Kitange sisinkana ekizibu kye, nsabira Mukama wange omukyalo oyo abadde asanyalala Mukama ng'oludda, musabira Mukama eddakiika zino okuba omulamu mu linnya ly'Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ogwo omukono ngulagira guteebwe, gwegolole gubeere ng'omukono omulala mu linnya ly'Yesu Omunazaalesi. Ogwo okugulu okubadde tekutambula bulungi ng'otambulira ku miggo, ndagira kaakano kubeere okulamu mu linnya ly'Yesu. Nsindika amaanyi ga Katonda w'oli, nsindika omwoyo omutukuvu ne bamalayika kaakano awo w'oli wennyini, wensindika bamalayika bagolole omukono ogwo n'okwo okugulu mu linnya ly'Yesu Omunazaalesi. Nkusabira ggwe abadde mu maziga ng'olaba ensi ekwetoolodde, ebizibu biringa ebizibu, amaka gakusobedde, nkusabira mu linnya lya Yesu omwoyo omutukuvu akusisinkana, emizimu gibadde gyawamba emikisa gyo gigootaana, buli w'otambulira byesiba bwesibi. Olunaku olwaleero nkusumulula mu Yesu Omwana wa Katonda omulamu, nsindika ekisa kya Katonda kikutomere. Gwabadde agobwa mu nnyumba, ndagira kaakano omwoyo omutukuvu akukolera ekyamagero. Gwabadde alina amabanja olwaleero omwoyo omutukuvu akusisinkana mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Gwalina kansa, omwoyo omutukuvu alongoosa omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo omutukuvu alongoosa omusaayi gwo gwalina siriimu, kubanga tewali kirema Katonda. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, nsindika amaanyi ga Katonda olwaleero gakuzzaayo ku mulimu gwo, gakuzzaayo mu ntebe y'omu ofiisi yo mu linnya erya Yesu Omunazaalesi. Gwe dayimooni nkulagira nti ta obulamu bwe mu linnya lya Yesu. Emizimu gyonna egibadde gyawamba obulamu bwo nkulagira nti gikute mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Edogo ndisimbuliza give ku bulamu bwo, emizimu give ku bulamu bwo mu Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Malayika wa Katonda akusumulula, akusisinkana kaakati mu linnya erya Yesu. Ekyamagero kiikyo kiyingira ku bulamu bwo, kiyingira mu nnyumba yo kaakano mu linnya erya Yesu. Sente ziizo zijja ozifuna mu Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nkwebaza Yesu kubanga okoze ebinene era okoze ebyamagero, obujulizi taata tubulinze mu linnya erya Yesu. Amen. Njagala esakuwa ennyo omukisa era nzikiriza nti omwoyo omutukuvu akoze. Bw'aba akoze tosirika mukwano gwange, beera ng'omu ku bagenge 10 eyakomawo okwebaza. Jangu ow'obujulizi ku mikutu gyaffe Facebook, YouTube, WhatsApp, beerako ow'obujulizi ne TikTok. Ate era nsaba mwongere okusapootinga obuweereza buno, mubusapootinge mu ssente. Yesu bw'aba akuwadde omukisa tusobole okwongera okubutambuza n'okubutwala mu maaso, enjiri ya Kristo eyongere okubuulirwa wonna mu linnya erya Yesu. Bye bye okutuusa olunaku olulala.